Bobi Wine namutegeera ne bonteekako ekisa ku bulago n'onsala sisobola kuva mu Bobi Wine sola muli amulukwe ne mugamba afande zoli goliko chali wange buli omu mu nsi muno yeetaaga chaliwe ng'asobola oyimirirawo mu buli mbeera era ne mbagamba byonna mubikole naye tomusobola kunzijja ku Bobi Wine tolina ky'osobola kunkola muganda wange tewali eki nkulamusizaako gwe wenna angoberera mukwano gwange amannya nze AK Master emabega w'omuzindaalo olunaku olwaleero ffenna amaaso gatubadde mu kkubo era nga tulindiridde wali ku kkooti enkulu okulaba comrade amanyiddwa nga Bobi Yanga ono oba aweebwa beyiro oba taweebwa beyiro wabula ebugenza okubeera nga butambulira obudde akimaze okubeera nga kikakasibwa nti ono tasobodde kubeera nga afuna beyiro era omulamuzi n'atukakasa nti ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ono agenda kubeera nga akomezebwawo mu kkooti oba tugenda kubeera nga tumanya biki ebigenda okubeera nga bimukwatako kubanga omulamuzi akakasizza n'agamba tiwagenda kubeerawo kukuŋŋaana nga bwe tukuŋŋaanya olunaku olwaleero nga twali mu kkooti enkulu omulamuzi agamba nti byonna byonna ebinaasalwawo bw'akyanaaba asazeewo agenda kubeera nga akiweereza wali eri ku email kakati olwo kiri eri ffe ne bannamateeka baffe okubeera nga tugoba ku nsonga eno eya muganda waffe comrade amanyiddwa nga Bobi Yanga okubeera ng'ono abeera nga ayimbulwa okuva leero mu kkomera eruzira apa prison. Jjukira nti ono yasibwa nga ennaku z'omwezi 23 omwezi gwali gwa kutaano omwaka 2024 nga kitegeeza nti ono amaze okubeera nga aweza omwaka mulamba n'okusoba mu kkomera eruzira wabula ng'ono emisango egimuvunaanwa naguno gwaka era ono agamba tagimanyi okusinziira ku bannamateeka wabula ng'ono yatwalibwako ne mu kkooti ey'amagye agibuvuddeko nga kkooti enkulu tenaba kubeera nga evaayo okusazaamu ekkooti eno enkulu nga bwe ekkooti eno ey'amagye nga kkooti ekakasa nti eno ekkooti yaliwo mu bukyamu era yali ewozesa abantu mu bumenyi bw'amateeka era nga n'abalamuzi abaali bagirimu abaali bagitulako baali tebaasoma kimala kiri awo kuwozesa abantu bannansi okusinziira ku busobozi bwabwe n'obuyigirize bwabwe bwe baali balina. Kakati nno ekkooti enkulu n'evaayo n'ekakasa nti eno ekkooti yaliwo mu bukyamu era yasazibwamu wabula okuva ekkooti eno yasazibwamu baasaba nti buli muntu yenna yali awozesebwa mu kkooti eno ey'amagye atwalibwe mu kkooti ey'abantu ba bulijjo kyokka kya nnaku nnyo nti okuva olwo eno ekkooti yakomezebwawo wabula okuva olwo lwe baasaba muntu omu yekka amanyiddwa nga Dr. Kano Kizza Besigye Kifeefe ye yakalabikako mu kkooti ey'abantu ba bulijjo okuggyako mpozi ne Bobi Yanga olunaku olwaleero lwalabiseeko mu kkooti. Abalala bonna ampuliriza tebalabikangako mu kkooti eno ne mu kkooti ey'amagye tebaddizibwangayo wabula okusinziira ku bakanso baffe bagamba nti eky'omukisa omulungi amawulire ag'essanyu gali nti abaana bano bonna bamacete ne bakwano baffe abalala bonna bagenda kubeera nga bakomezebwawo mu kkooti zino ez'abantu ba bulijjo okusinziira ku ebigenda mu maaso olunaku olwaleero wabula bino byonna nga bigenda mu maaso njaga nnyo nsooke nkujjukize nti olunaku olwokuna tugenda kubeera wali e Masaka nga kkooti esalawo oba baganda baffe bakomuledi bannaffe abamanyiddwa nga Edi Mutwe akosa General Gaddafi Smart Akireo bayimbulwa kubanga kkooti yakakasa dda okusinziira ku mulamuzi Muyizi ku lawyer Muyizi Kanso Muyizi ono agamba nti empapula zonna zamala dda okubeera nga zitambuzibwa okutuuka ku bekikwatako okulaba nga bano baleetebwa mu kkooti ku lunaku olwokuna ennaku z'omwezi zijja kubeera ndowooza 14 zijja kubeera nga 14 lwe lwokuna wali e Masaka. Kakati nno sanyu twandyeba ku bikwano baffe baganda baffe bakomuledi baffe Edi Mutwe nga bano bayimbulwa wadde amawulire gakyali gannaku eri mugunaffe amanyiddwa nga Bobi Yanga naye era tulinawo essuubi oluvannyuma lwazzeeko mu kkooti kyandibanga omulamuzi agenda kubeera nga asindika email ennaku z'omwezi 22 okulaba ng'ono ayimbula eno nno egenda kubeera Friday eri ejja. Kakati nno ono yandibeera nga afuluma ebweru okusinziira ku bigenda maaso mukwano gwange ampuliriza. Kakati nno butereevu nnyo olunaku olwaleero kansooka nkuba ku ddoboozi oba ku maloboozi agaba muganda waffe ne baganda baffe Bobi Yanga kossa General Gaddafi ate tukomewo olunaku olwaleero. Nzinaite mulaba nti Kyagulanyi yasibye abaana ba ayina gwe yayita ekwaliwo omuntu gwe bayita musajja yatugobanga tugoba wano nagamba banange no kati nze nga tuyomba naye buli lunaku agenda okulaba ng'obusirikale buyingire ku Bobi Yanga nze bangobako ne mukampeyini feero abamu mukimanyi nakusiiwuka mpisa nze nga zivuddeko nabo obusirikale bubonyabonya abantu baffe nga ngamba agenda okulaba nga mpise wano bwenti agenda kulaba nga bulimu wakati nzivunyiza tugenda kuwe mama nga gamba
wapuliranga abasinga ku live nga president ayogera wano naye n'agamba gwe Bobi Yanga edi mutwe kuyiteewo wano osegera nga tayagala na mukimanyigo oyo omusajja ye muntu akyasinza okutayagala kulaba ku musaayi gwa Munnayuganda era singa akyagalamu abagamba ngo ali mukusa baana bamu simanyi bikimu ekimu ebyaddala singa mayite eziri wano tozibala na zibala naye ayagala kuba kufa wafa omuntu naye nga tukoze eki tugyeko nakyemabya tayagala muntu afe nga tugenda sigala mu kukaaba tugenda sigala mu maziga yoyo president waffe mukitegeera nejagala bategeeza Bannayuganda nti essaawa yonna kigenda kwabika bwe kuba kufa tugenda kufa batono. Kale nno ebyo ebimu ku bigambo ebyamuganda affe Bobi Yanga oba oliawo bitulowooza nti biyinza okuba byamuviirako ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko naye nga bino byonna tewali muntu n'omu gwe yali alumbye talina muntu n'omu gwe yali avumye wabula ateekawo buteesi mbeera naddala okusinziira ku ebyo eba bigenda mu maaso ng'abaana bangi babeera bakwatibwa abaana bangi batulugunyizibwa abaana bangi babuzibwawo kyannaku nnyo nti ebiseera ebisinga bw'ovaayo n'oyogerako kasita oyogera amazima olwo oba ofuuse omubi oba ofuuse omulabe owa gavumenti eno eriko abaana bangi nga bwe nkunyonyodde n'olunaku olwokuna mu kkooti wali e Masaka ffenna gye tugenda okubeera nga twolekera ate kakati baganda baffe okusinziira ku kanso muyizi nga bwe yategeeza nti empapula zonna zaggwa dda okubeera nga zitambula ku buli desike yonna ekwasibwako abantu bano okubeera nga baweebwa beyiro jjukira nti na bano emisango egibavunaanibwa giri awo gikyali kyamatankane nga mpale y'aba 7 ku bano kubo bangi bagamba nti emisango gino egibavunaanibwa tebagizza kyokka ng'ate abalumiriza baga nti emisango gino bagizza naye ng'abalumiriza ye gavumenti yennyini ewatali muntu n'omulala n'omu yenna avaayo maaso ku maaso okugamba nti nze bankolako kino nze bankolako kiri nze bankolako kino kakati nno gavumenti yennyini yeri mu misango gino era okubeera nga bano nno bali mu kkomera gavumenti yebasibye wabula ng'ate amawulire amalala galaga nti ne Mathias Mpuuga ono kw'ossa omusajja amayiddwa nga Abedi Bwanika ow'akalevu ak'envi mbu bano be bamu ku abo abali emabega ow'okusimba ekkuuli ew'abaganda baffe bano okubeera nga tebayimbulwa wabula amawulire gasanyu kyandibanga ku luno bagenda kubeera nga bano bafuluma ekkomera bafuluma kolokonyo bava mu mbuzi ekogga kakati nno bolekera okulya obutaala okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso jjukira nti bano emirundi mingi begezezaamu okubeera nga babayimirira naye abasajja ne bagaana okubeera nga babawa beyiro oba omulamuzi n'agaana okubeera nga abayimbula wabula ku mulundi guno kyamaze dde okubeera nga kikakasibwa n'okusinziira ku mbeera baganda baffe bano gye balimu naddala Edi Mutwe embeera gy'alimu mukwano gwange mpuliriza si ennungi ennyo ono yeetaaga medical attention naddala mu malwaliro ago agasaanidde ddala nga si malwaliro gano gabasibe era ono yeetaaga okukyusa ku bulamu bwe okufuluma mu kkomera asobole okubeera nga ajjanjabwa kubanga emisango gye yazza tegibangako gya naggomola nti ginamukumira mu kkomera nga tafulumye bino byonna bigenda mu maaso naye waliwo abantu bangi abagamba nti oba abasajja bano baatya oba abasajja bano baalya mu nsirukwe oba abasajja bano baatulya mu lukwe kaakati nno bayogeranga ebigambo nga tebana bakubeera nga basibwa nga tebana bakubeera nga batwalibwa nga tebana bakubeera nga basenebwa bayogeranga ebigambo era nga bw'oba bawulidde be bamu ku bantu betwesigamako okubeera nga tulaba nti struggle eno weeri era bino bye bimu ku bigambo bya Jeno Gaddafi bye yakakasa ensi na guno gwako era akyabyogera ne mu kkomera agamba ntavanga ku mulamwa era mwenna abalowooza nti bano baava ku mulamwa baapondooka baatya baamera akatengo tolaba nti mwagala tutamya byabufuzi naye tugenda kubatamya politics mpuga tugenda kubatamya politics ne bakyaliibo tugenda kubaanika ojja tukulabe ku bwereere bwo tolaba nti weeyita wa kitiibwa tugenda kulagako gwe nti boyi twajja kununula ggwanga muvemu ebyo bye mukukuta eby'ekidongo mwagala tumanyiira mmwe gomanyi bakyali baffe betuziiso oyagala tumanyiira gwe Mpuuga ne bakyaliiwo gwe tulina obulumi bungi ku mitima mmwe olabye ebyo ebyokukuta Museveni n'abawa ssente kati bw'aba asobola okugulamu abakulembeze n'akwata ssente n'akukozesa ensobi goloza agenda kuliisa ssente ze buli lunaku oba olowooza oli wakabi ku Museveni Mpuuga tolina kyoli ku Museveni kuba Museveni tayagala amagezi go nkimanyi oli mugezi ne Museveni ayagala kukusiruwaza kyokka ng'ate kulasiti tagenda tolina kyogenda mumukolera kuba abamagezi bangi nagamba bw'oba olina ebirotoyo byogoba tojoyininga Museveni akimanya nti oyo omuntu mugezi wabula kyaba ayagala kiri kimukutamika ssente osirike bw'omala osirika ssente afuba nnyo okukakasa nti abantu bategedde kuba kimanya abantu gemaanyi go kyovulabayo Museveni n'awaba aguze gwe akulopa gye tuli takwanjulira famire yo
ye nga ye Museveni okitegeera akulopa gituli okulaga nti yeffe maanyi Museveni n'ababa alina walaga afuba nnyo okusasula bannayuganda babateeke mu mmotoka ne baba wakyesatwesatu abateekewo yakubya ebifaananyi ayiseewo ekiki era banaamanya nti akukozesezza gwe kubamu akafaananyi olw'okuba oyambadde suuti osazaaka onyumye nnyo mulowooza mbu bano abalina enviiri ezitagadde ffe abalabika bwe tuti ffe babebo eyo tteeke twagibuuka mu bubbi mulimu tteeke kenda lwenda zonna twaziteeka wano puga gwe n'oba weesaanise mu suuti yo ffe tetuli bali abadongo be musiruwaza mbu ayambadde suuti ye yategeera tetugenda tambula naawe bwe tutyo ekyokuba weesaanise mu suuti kibaleetera okulowoozesa abantu nti mmwe bagezi era mmwe bwe balinamu essuubi kawaani bwe tulinamu essuubi tubamanyi kuba ffe tukimanyi bulungi nti paalamenti si gye tugenda okugyamu obuyinza bwe twagala si gye tugenda okufunamu eddembe tugimanyi weeri kyova bagambye olekulire mu kafo tulaze nti olina omululu mungi nnyo n'akafo toyagala kkata kale ekituufu kasigaze kyogamba Museveni bwe twamuwangula ekifo takiriimu naye ng'olooza tetumulaba ye walooza Museveni takimanyi nti mutemu takimanyi nti mubbi yali azzeeko nakkiriza nti yabbye kati gwe n'oboona ojja nontunyonnyola affe tubamanyi gwe bwoba olwadde osobola okubeera smart bw'otyo ng'ofera kyogamba Museveni asobola okwesiga nga kukozesezza n'ofeera n'omufiikingira abantu nadda newe n'asimba akagunagana ekimpuuga kigezi tegera ekyana ekyo bwe kibba abantu tasobola kwesiga ekyo ndi sure 100% kuba ofiira tulaba gwe tulaba obwa simaati bw'okola kikuleetera n'okulowoozesa abantu b'e Masaka era bangi ogenda balaba bakuyirawo omubiri eyo e Masaka abadongo gye bali nalabye ne bamukadde eggulo ssebo bakuyinamu essuubi kuba Buganda yabateekamu ssente nnyingi naye tewaliwo mulembe gubonyezezza wa Kabaka nga mulembe gwammwe mwagala tandika kulowoozesa abantu nti Buganda nkoba za mbogo bwebo mwagala kutuukiriza kali akaŋŋombo ke batuteekako Abaganda bankwe taata w'abaana tetuli bankwe ffe tumanyi kye twajja okukola njagala obeere wakitiibwa ttaano ng'oli wakitiibwa ebyo bye mwambala obusuti n'okalubaze to nabyo tugambayo just njagala omanyi ffe bye tuliko twagala nsi yaffe teri kirala twagala kununula ggwanga lyaffe live emikono gy'obuwambe tuvala baagala tutemaatemamu bakutukyaye ne bwe kibanga okutaasa Uganda just kukukyawamu tujja kukukyawampuuga naye tulaze omululu nti n'akafo gwe ekizibu kyo kafo kale akafo tukakulekedde tetukukakana kukasuulawo kuba we sife tugenda okujja essuubi tukugezesa kubamu akafaanani singa twali twakuwa ekifo ekinene ekitegeeza gwe osobola ofuuka ne dikiteeta omanyi Katonda alina ebintu byaleeta bannayuganda nze kambabuulire oyo omusajja tubadde tumulabamu ebintu ebinene ebisinga n'okubeera kamisona ebisinga n'okubeera akulira oludda oluwabula gavumenti kuba mpuuga abadde wakabi naye Katonda buli lwabaleeteranga ekintu n'agezesa omuntu mubuukenga mpuuga akugamba siwaayo bwa kamisona naye ng'ekisanja kisigaddeko bbanga ki bannayuganda tumanyi bwe tugenda okukwata obuyinza mpuuga oba akafo akasigazi ekikulu ffe kutegeeza bannayuganda bamanye bangi gye bali bangi be twakolera mu bululu naye Masaka waliyo abakyala eyo bennabeereramu nawano mu Wakiso umanye mu P e Masaka naye era umanye mu P nabeera mu Kaluluke yajja n'aba independent nga tebamuwadde kaadi kuba twabagamba muwoyo omukyala kaadi kuba nabeerayo ndowooza wiiki nga mmeka ogulawundi nenetoloola Masaka yenna eggombolola ezimukola nga ntuuka baana ku baana ndesimusisiikanangako nowe Wakiso ninawe nayimirira wano mugamba teweerabiranga abantu bano bw'abajjukira ajja kuddayo ajjukire naye olaba nti mwagala tutamya politics naye ffe tumanyi kuba n'ali mu bwakyamaani bw'ekyalo bw'omugamba nti wummula akulaga politics mubi nnyo naye bw'omugamba nti muwummule tamuvaako naggamba ddayo otunuulire famire yewammwe otunuulire naye lyerimbya obufuzi olabewo enjawulo abalimbya obufuzi balabika bulala nammwe muli balala njagala nnyo omuntu agamba nti politics mubi naddala mu abavubuka abali eyo politics wabeera mubi soka ogamba oyo agamba nti mubi mugambe wummula wabula n'ali mu kifo akulaga takita ne bw'oba omukwatidde mu bubbi gwomanyi bw'oba wakedde kunyakula ssimu omanyi mulowooza bano abanyakula essimu kyekizibu
Neggo baba wakedde nyakula simu obukadde 5 manye simu zobonya kudde gwe mpuga ku street. Singa bakubye mu n'akaggo abakulabisiza ne mu kamera. Era muletera abaana okubalowoozesa eggwanga nti bano abanyakula ekisimu ky'ekizibu ky'eggwanga. Neggo baba osobola okugabana miliyoni 5. Nenga nazo zeekalizaamu olaba kuba twakutuma kuteeseza ggwanga si kuteeseza ggwe nga ggwe famire yo. Mwana mubeeremu mwenna. Oba omanyi otagala twajja nnunula ggwanga tugenda batamya politics mmwe mujja natuuka mu muddukemu. Ebyo bye mwali mutulimba ggwe. Kale kakati nno tulina okubeera nga tubasabira kubanga bano baganda baffe mikwano gyaffe bakomuledizi baffe ate ng'era oba oli awo okubeerayo kwabwe mu makomera kwe kuyamba ate ffe abamu okubeera nga tunaba kubeera nga tuyoolebwa kubanga bano bandibanga batukiikiridde batufiiriridde balinga ba Yesu. Kakati nno nga bino byonna bigenda mu maaso okusinziira ku mawulire agongedde okubeera nga gavaayo naddala mukwano gwange ampuliriza munda mu kibiina ekya National Unity Platform abasajja bamaze okubeera nga bakakasa okusinziira ku kanso amayirwa nga George Musisi jjukira nti ono agenda kubeera nga yeesimbawo wali ekira municipality kakati nno era nga ono y'omu kubagoberera ennyo ku nsonga z'abaana naddala abo abali mu makomera ag'enjawulo okwetolola eggwanga lyonna. Kakati nno ono avuddeyo n'ayasa ebyama avuddeyo n'afulumya amannya oba oliawo ate agasuubirwa okubeera nga bano banatera nabo okubeera nga baleetebwa mu kooti n'okubeera nga bayimbulwa kubanga ono kanso agamba George Musisi nti abaana bangi babasaba dda baveeyo bawozesebwa mu kooti eya bulijjo ey'abantu ba bulijjo naye mukwano wange mpuliriza abasajja b'amakomera nga bakyabalemedde nga bakyabalaalidde wabula ono agamba nti okuva ku kangalu kooti oba kooti ey'amagye lwe yaggyibwawo kakati nno bantu batono nnyo abakaleetebwako mu kooti wadde nga kooti enkulu yali yalagira nti abantu bano bayitibwe mu kooti ez'abantu ba bulijjo. Kakati ono ayongeddeko mu bigambo bye n'akakasa nga bw'ogenda okubeera nga omuwulirira era ng'omwerabirako mu bigambo bye ono akakasiza nti kabeere Machete kabeera ani ye Machete baamala dde okubeera nga basaba okubeera nga ayimbulwa si byakuulizibwa nti baleete ajje mu kooti bawulirize wabula baateekayo dda empapula okusinziira ku bigenda mu maaso n'obulamu bwe n'embeera gy'alimu baateekayo dda empapula ne ddeeti ne bagibawa kwe bagenda okubeera ng'omulamuzi aweera ensala ye nti omusajja ono ayimbulwe kubanga tukimanyi ebbanga lyamaze mu kkomera emyaka gyamazeeyo tamazeeyo myezi bwezi omusajja ali myaka ne banne aballa bakatono aballa. Kakati ono agamba nti ye Machete eddeeti eyiye eri confirmed wadde nga tagituwadde butereevu nnyo wano ku mpewo ng'ayogera naye agambe nti ddeeti eri confirmed ekkooti yagibawadda lwegenda okubeera nga esalawo omusajja ono lwagenda okubeera nga ayimbulwa. Kakati ono agamba nti n'aballa bonna okwetolola eggwanga lyonna ba political prisoners essaawa yonna basaba dda era essaawa yonna balindidde ddeeti entuufu ze bagenda okubeera nga babayimbulirako kubanga bangi bayinza obutafuna budde bubawozesa naye omulamuzi n'asinzira ku bbanga lye bamaze mu makomera emisango egibavunaanwa obujulizi obwakaleetebwawo ono kakati ng'agamba nti bagenda kubeera nga babifuna mu bigambo bye ebitonotono oba oliawo osaana obiwulire obyewulirireko agambye bw'ati. Mwezi gwa kuna kuteekebwayo nga tekunaba kuwulirwa n'olwekyo lwaliro kuwuliddwa kooti newa ennaku z'omwezi nga 22 Olwokutaano olwa wiiki ejja okuwa ensala yaayo oba ayimbulwa kakalo oba nedda ng'egenda giweereza ku kompyuta beta email ssaawa 3:09. Twongera okugamba nti ensonga z'abasibe abaali mu kooti masho bonna sinagamba abasibe ab'ebyobufuzi naye ffe tutuulira bafe ab'ebyobufuzi zikwatiddwa bubi nnyo gavumenti kubanga ekiragiro kya kooti ekyayisibwa nga 3 January basibe batono nnyo abaleddwa mu makooti agabulijjo okuvunaana musango. Kitegeeza abasibe bali mu makomera tebamanyi ddi lwe bakomawo tebalina kooti gye bagendamu. Tulinayo bannaffe abalala basaba Machete okusaba kukwakolebwa kulinze bulinzi ensala. Tulinayo n'abalala kooti yatuwadde ennaku z'okuwulira. Kale ebigambo bya kanso George Musisi ono kugambye nti ajja wali ekira municipality kakati ono ow'omusanga wali ekira municipality tiikinga butiikinzi ku ambulera kubanga eno feesi gy'olaba ey'omwami ono yagenda okubeera nga abeerayo. Jjukira nti ono abaddewo nnyo ku lwa NUP mu mbeera yonna mumujjukira saga eyagwa ekawempe ewa Alhaji Kanso Elias Lwimbazi Nalukoola era ono y'omu ku baali mu musango kakati nno ogwafundikira nga baguvuvubye nga bagamba mbu omusajja ali afunye akalulu ng'akafunidde ku mukeeka ng'akayisiza mu kadirisa oba oliawo mu makubo agatali malwamba lukufu era geno kakananga kooti esazeewo n'egamba nti aveeyo. Eky'omukisa mulungi ono yajulira na guno gwaka akyaliyo mu paliamenti akyaweereza abantu b'e Kawempe North
kubanga ekkooti enkulu erina okubeera nga esalawo. Wabula nga wenjogerera essaawa zino ekkooti enkulu kiyinza ogibeerera ekizibu okusalawo kubanga bw'esalawo nti emugjeyo balina okuteekateeka okuddamu okulonda Kawempe North, kyokka ng'ate kino kikola wabulayo emyezi 6 okutuuka mu kalulu akajja. Kaakati ng'ate ebiseera bino byayita dda, tetukyasobola kubeera nga tuzza obudde emabega. Bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala nnyo owulize obubaka buno ewa Comrade munnaffe amanyiddwa nga Mujolo Empire. Bannange wulira abaana mubalabiraawo ne mulooza nti baakubwa, ne mulooza nti bayaaye, ne mulooza nti babbi, naye abaana balaba ebigenda mu maaso. Era mukwano gwange mpuliriza gye bujja mu maaso abantu bangi bagenda kwekyawa nga bw'owulira omwami ono message yiino Mujolo Empire. Bakubye kano mateeka lero ke bakubye kamwe bana mateeka mutuka matinyo mumanya mateeka choka chowunyisa mamumenya mateeka lwachifa balunza tifebe muteeka kamulina kutwagala na kutuweka katiyogela ko mtu watiyagasi mutukuba ziri chiboko za bajasi katite magala nafe tuve mu mwasi sisisekambagambe ko mukome force baluka lutalo lutandika ya basi mujama sesanga magala ntebe betuba wentebe mutufuganga mugabe babula matufukiyo lukokobe mutusindika mfuba kutobe naye bitube mukote mbila gatubirabe mwana bino bye bilma balonzi bino bye bilma balonzi bino bye binyika balonzi bino bye nyini biratana basu mwana bino bye bilma balonzi bino bye bilma balonzi bino bye binyika balonzi bino bye nyini biratana basu mwana mutulaselo obuchayi mutuyisa bubi abalozi naye wayi kekana kasera mutugambe bayi kino tekisera mugande walayi okwelemeza mbuyinza okufukana nyene buyinza okwagala balonzi okukusinza okutuvuma bunabona bawuza babita byantalo musikoze nelanza atituluma bayayi kutufuza kuba kutuyisa mu maaso butatulaga bisera bya mu maaso nokutugoba ku ngudo stekanso mwagala tugewa mubiri abagaso sente z'emisolo mugula bugali maaso mwana bino bye birima balo mazima bino bye binyika balo bino byenyini biretana abatuufu wamayogele kituufu tiwandowooza yona betabera ntuufu kikigwe kyolowooza mu butuufu bina bigenda maaso laba bye bituufu tosilika busilisi walese ndowooza yona bwobera mtaxi bwobera magumba tukuwe maxi olakwogele kituufu tukuwe kirapu mwa bino nafu bitulemye yetukole kinga bikazi betulemye tewalibele motoka tulaga tusoni endowooza yojiweleze muwa matunyimye enyimye mwana bino bye biruma balonzi bino bye biruma balonzi bino bye binyika balonzi bino benyini biretana basusi mwana mugamba kabi denja Yosefu butukako denja kale nno buli omu akola kyasobola okulaba nga tukyusa ensi yaffe okugiteeka mu mikono egy'abannansi tusobole okubeera nga ensi yaffe tugijja mu mikono egy'abasibira mu bbwa, emikono egy'abakwata mundu olwo obuyinza bufuuka olw'omuntu wa bulijjo. Era nakuno kye tulaba bino byonna okubba ssente bisobole okubeera nga bivaawo, okulya enguzi, okutulugunya abantu, okubasibira obwereere, okubabuzaawo, okubawamba ng'ebyalo ku mirembe giri egy'aba Obote. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Kaakati nno wulira embeera ampuliriza ezzeemu okubeera nga eyonooneka. Bingi bye tuzze nga tulaba naye nga tubiyisaako amaaso naddala wano mu Buganda. Kaakati nno yessaawa osooka otule wansi okwate akatambaala okaaba amaziga nga bw'ogasangula. Ebigambo by'ogenda okuwulira byandibanga mukwano gwange mpuliriza tebigenda kukubeerera birungi nnyo mu matuugo naye nga ge mazima matuufu g'olina okubeera nga owulira. Jjukira nti waliwo kampeyini eyamaze okubeera nga ekolebwawo nti 2026 Kampala oba Buganda Form 7. Kaakati nno ekigambo kino bangi twakiwulira ne tulowooza nti byamannyo wenu kuliisa bijanjalo mpiso. Kaakati nno kajjampuni wuno mu bbwa ebigambo byamaze dda okubeera nga bisomolwa okuviira ddala munda. Abasajja bano kye bapulaaninga kye baliko ne kye bapanga nga bino babipangira Buganda okubeera nga ddala egenda kusuulibwa ddala ku ttaka esobole okubeera nga esangulwa ku maapu nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatuvaayo n'atutegeeza nti Buganda yasangulwa dda ku maapu n'eviirako ddala oba oliawo ng'okyasaagana busaazi. Wabula ate Mayiga Katikkiro yavaayo n'ategeeza nti ate wali muntu n'omu asobola kubeera nga asangula Buganda ku maapu mbu kubanga Buganda toyinza kugyebigika ogende ogirindiggule ogisawuke eri ettanganyika. Kaakati nno ebigambo bya bano ababiri ebyatomeregana byatuviirako ffe okubeera nga tutula wansi n'okubeera nga tunoonyereza okunoonya ani ayinza okubeera ne bwino oba oliawo ku nsonga ya Buganda ekutte wansi ne waggulu efuuse nnamulanda ng'amabere g'embwa. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza njagala osooke butereevu nnyo owulire ebigambo bino nga twamaze dda okubeera nga tukuwa lisiti
ey'abantu abagenda okubeera nga beesimbawo mu Buganda, naddala abo aba NRM abawangula akamyufu nga kyannaku nnyo abawangula akamyufu ebitundu 65 ku buli 100 abawangula akamyufu mu Buganda tekuliko n'omu ng'erinnya lya Baganda, tekuliko n'omu ng'erinnya lya mu Buganda, tekuliko n'omu ng'erinnya lya mu Central. Wabula ekikwasa ennaku era abantu bano bonna tekuliko n'omu ng'erinnya lyeri eggulu, tekuliko n'omu ng'erinnya lyeri mu Busoga, wabula amannya gonna gaveene manga, amannya agamu ga Banyankole, amannya agamu gali mu ngeri y'Olunyarwanda kakati nga twebuuza lwaki amannya agava side eno emu ge gasazawo okubeera nga gamaamira Buganda omwerere. Kakati no jukira nti bano bali bavuddeyo nga bavumirira National Unity Platform okubeera nga yavaayo ni mu lwatu yo negamba nti Alex Wise Omufumbiro wadde ava Busoga yagenda okwesimbawo mu bitundu byawali ennakawa, era ono nga yagenda okudda mu bigere ebya engineer balimu ezo, kubanga ono yasalawo naga nti kantandule ku bigere ate ngende mu Kampala Central nsobole okubeera nga mpeeza bannakampala nga meeya nga wentulira ddala mu Central wennyini mu kibuga Kampala nga wentula nga Lord Mayor. Kakati nno ono bwe yavaayo Alex Wise Omufumbiro ntumuga nti kwata fulaga yaffe wali eri ennakawa ewabadde engineer balimu ezo, kyokka mu mbeera yemu ne Secretary General waffe amayiddwa nga David Lewis Rubongoya ono yasalawo naga nti nange okubeera nga mbeera bweru kansobole okubeera nga mpeereza gavumenti eno eya Mwami Kyagulanyi ne bannayuganda bonna nga nsinzira mu Parliament mu kibuga ekikulu Kampala wano mu Central. Kyokka mu mbeera yemu ne tugaa nti tetujja kusirika busirizi ne Nubian Lili naye abadde onyo ne tugaa nti naye kafuuke mmeeya eri mu bitundu eby'ennakawa. Kakati nno abasajja bangi nnyo baavaayo ne batandika okubeera nga basiga enziro, ne batandika okubeera nga bakuba ekifaananyi ekibi oba oliawo nga balaga nti NUP yali yakoze ekivve ekitabangawo, naffe ntukugamba nti afumbira ey'omutwe bwotyo tumenyeka naye omufumbira ya bigere bwe mutyo ne mwenkanya effumbe nga bakyatusonja ku luwozi nga bakyatusojja ku luwonzi, naffe ntuga nti tetujja kusirika katubikule ebitabo tuleete amannya gaabo be basimbyewo aba NRM mu Buganda mwokka nga sina Kampala yekka. Otya mukwano gwange ampuliriza. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala oli ebigambo bino biyingiddemu n'Abedi Bwanika. Abedi Bwanika twabagamba dda nti abasajja bano bazze bakolera Mwami Museveni nga bulijjo, naye nga bangi mulowooza nti bano bankyukakyuka nga bwolaba nti pulezidenti waffe ne NUP baatomera 2021 engeri gye bataalina budde bumala kusunsula abantu bano ne bawa buli eyajja yenna kaadi yaffe. Kaakati eky'omukisa omulungi tubadde n'obudde obumala. Kati njagala owulire ebigambo bino. Abedi Bwanika ono ampuliriza y'omu ku batunze Buganda okuviira ddala eyo mu bitundu ebyeyo ddala emyaka egyedda nga ne Mwami Kyagulanyi tanayingira mu byabukulembeze bwa ggwanga Uganda. Bwe tuva eno ngenda kukubulira ebigambo ebirala mukwano gwange ampuliriza byogenda okunyenyeza omutwe omusajja abyogedde, naye bino tebijja kuleka kyekimu. Breaking news tambuza video. Yes, webuto Mwami Museveni bwatesese okulaba nga yeze ebitundu bya Buganda ebyenjawulo. Nkugambye mu video yange wedde nti omwami ono mu 2016 yali wamu na Abedi Bwanika era bayozayoza Mwami Museveni okutuuka ku buwanguzi nga babubbye ku bannayuganda nga Mwami Dr. Kizza Besigye yali akuttemu omumuli. Ne ku luno no betesese okulaba butya bwe basobola okutwala Mityana ng'ayambibwako abantu ab'enjawulo bangi nga funding bwa State House mukyala we kubanga akola mu State House ate nga mukozi mu nnira. Omukyalo ono mufumbo awamu n'omwami Mugisha. Omwami Mugisha eyeyita omunyamanda wa Kabaka mufumbo n'omukyalo ono, era n'omukyalo ono yavuganyako emubende ku kadi ya NRM ng'ebifaananyi we mbikuteeredde awo. Njagala okutegeeza omwami ono afandingibwa NRM oba state nga balwanagana okulaba butya bwe bezza Mityana. Nkusaba osharinga video eno ogitambuze esobole okubeera ng'etuuka ku bannayuganda ne bannamityana okusingira ddala bamanye nti omuntu ono si mutuufu. Bwe mba nga bye mwogerako si bikyamu, njagala ogende ku akawunti ye olabe yeewolereza nnyo singa oba oyogedde nti wa NRM. Oyinza n'obutakyogerako naye yeedifendinga nnyo bagamba ndi wa NRM, bagamba ndi wa NRM, bwe kiba nga si kituufu lwaki akyewolereza. Okay, kale tukkiriza agambe si wa NRM, mukyala we ku ssawa za leero mukozi wa state, mukozi mu nnira ne ku ssawa za leero yavuddeyo okuvuganya ku kaadi ya NRM. Bw'abanga amwegaana aveeyo amwegaane wuuyo bafumirugana mpeta. Bali ku mission enene nnyo enzibu ey'okutegeera lwakubanga ffe twagiguddemu okukakasa nti bezza Mityana okugikwasa dictator Museveni ekitagenda kusoboka.
njogera ng'omulonzi w'Emityana, njogera nga munnamityana, njogera ng'omulwanyi. Tambuza video tusobole okutaasibwa. Tetugenda kukkiriziganya n'abantu batwerimbikamu abambala nga ffe naye ng'ate balina bye bakolera. Kale ngaawe nakunnyonnyola nti ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka video kasita ogiwa ekigalo ebiseera ebisinga olwo ogiwadde mileage okutalaga ensi yonna buli munnayuganda waali asobole okubeera ng'afuna amawulire nga gano ge tuba tumaze okubeera nga tusaba okulla abeere nga agategeera. Mu mbeera y'emu mukwano gwange mpuliriza oli we tutambulira okubeera nga mwami Museveni afunyizza empale n'agamba nti kabeerubale kabe Katonda kamuleeteririza ezaava ebwamba ne Kyaggwe ateekwa okubeera nga Buganda agizza mu nkwawa ze. Kaakati ono takozesezza basajja bali bokka bokka amannya g'enkuwadde agava mu bitundu byeri emmanga, wabula muno amaze n'okubeera nga agattamu abalina amannya ag'Abaganda gennyini okubeera nga abakozesa okusaanyawo n'okuba Buganda oba oliawo etuukire ddala ku ttaka agiteeke ku maviivi. Era mu bano mulimu omusajja ogolaba mu kafaananyi akatono amanyiddwa nga Kasibante Moses. Jjukira nti bano be ba political failures be tulinawo ennaku zino, era bano be baasalawo okubeera nga bakozesa omutwe gwabwe okuwuddiisa bannayuganda olw'okuba nga babawa ensimbi oba oliawo ez'omugirano. Kaakati jjukira nti bano baaliko mu paaliyamenti nga basasulwa, naye gye buvuddeko bano bonna bannayuganda baabamma akalulu. Kaakati baabamma akalulu abasajja bano baanyiiga. Oluvannyuma lw'okubeera nga baanyiiga ne basalawo ne bagamba nti waakiri okubifeena tubifiirwe okulemererwa nnyonoona. Kaakati baasalawo okubeera nga ekituufu kye bayita ekikyamu ate ekikyamu kye bayita ekituufu. Kaakati nno bano batambuza nnyo narrative mwenna mujjukira ey'ebisiyaga nga bagisiba ku NUP. Kaakati nno nga bano bagamba nti NUP yali etembeeta ebintu ebyo paka gavumenti y'eggwanga erya Amerika ng'eyita mu pulezidenti waayo amayiddwa nga Donald Trump bwe yavaayo n'erumiriza Uganda nti gavumenti yammwe tubadde tugiwa ensimbi buli mwaka ez'okuvujjirira ebisiyaga. Kaakati twagala accountability. Kaakati bano olwawulira ebigambo ebyo era ekyebisiyaga baakiviirako ddala, wabula ng'olwaleero bali ku muntu omu Lubongoya NUP President Kyagulanyi Ssentamu owayiswa mu ffumbiro n'aba oliawo ne Nubian Lee okuvayo okwesimba mu Buganda. Kaakati bano baakyusiza enkuba nga bagamba mbu Lubongoya mutabani wa Museveni, Lubongoya mwana wa Museveni, Lubongoya atasobola kubeera ku opposition. Bino byonna nga bigenda mu maaso, bano naffe tetutudde tugamba nti akufumbira y'omutwe nga bwe naggambye omufumbira ya bigere mwena ne mwenkanya evvumbe. Era President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yagamba bw'otunuulira ekikyamu n'osirika obeera olidde mu nsi olukwe. Abantu nga bano tetwandisobodde kubeera nga tufuna obudde okuleeta ba comrades nga bano babaddemu oba naffe okuvayo tubaddemu, naye mukwano gwange mpuliriza buli lw'otunuulira ekikyamu n'osirika oba olidde mu nsi yo olukwe. N'olw'ensonga eyo tulina okubeera nga tuvaayo butereevu nnyo okubeera nga abantu nga bano tubasomesa ne tubagolola ettumba n'okubeera nga tulaga abaana abaliwo nti abantu bano babi nnyo era bakibanga kisobose babeere nga bababoolera ddala gye babeera babasanze, kubanga abantu bano tebaagalangako nsi yaabwe, tebaagalizangako Buganda. Kasita bamala okubeera nga batamiira ne bagwa eri ne bagangayira ne balya amatu ne bakkuta, kaakati ebigambo ebibavaamu oba oliawo bye bimu ku bino byogenda okulya olunaku olwaliro. Tugenda kukwatagana mu wakaffe addako. Ssaabasajja Kabaka Wangale agangenze Eke Master mbeera nkugamba nti bw'ogenda ku ballot paper tiikinga mu kabookisi kokka okuliraana ambuleera, ebisigadde bireke. Tosazaamu muntu yenna, tokulukunya walala, tobaako kirala kyokola, wabula tiikinga akayini kabeere mu bookisi munda mwokka eyeriraanye ambuleera ku mitendera gyonna okuviira ddala ku pulezidenti mpaka kukkirira wansi ku bakansala bweronda bulonzi ambuleera, kubanga kigenda kubeera nga kyasunsuddwa dda okuva eno waggulu. Ssaabasajja Kabaka Awangale naye nabagamba nti ennamba eri ku screen tugula ambuleera, tusonda ambuleera, twagala ambuleera 200 buli ambuleera egula emitwalo 2. N'olw'ensonga eyo ennamba eyo osobola okuteekako message yo, naye nakugambye twagala ambuleera. Obanga olina information gy'otuwa nga y'amaanyi nnyo naye okusinga, twagalako abo abagenda okuteeka ettaffaali ku kibiina kyaffe n'okuyambako pulezidenti waffe, so si kubeerayo nga twogera bwogezi, kubeerayo nga tuwagirira mu bigambo, wabula tukwateko ne mu nsawo tulage nti akatono ke tulina naffe tusobola okubeera nga tumuyambako atambuze ensonga zaffe oba oliawo ez'eggwanga Uganda. Gwe bawagira Lubongoya mwana political son wa Yoweri Kaguta Museveni, ye yamwadopti nga ye yamusomesa, ye yamutuusiza wonna waali. Omwana wa Museveni Nambooze kati gwatembeeta ave waabwe ajje yesimbe wano okumpi ne Nambooze Kasibante Moses
bw'owuliriza ebigambo ebyo ebimuvaamu abanga agezaako okufaanana ekiyende. Kokroki obwire bwe buziba, bikokroki ebisinga obungi bijja mutooyi. Butinze era nalowoozanga nti obwire bwe buziba ebikokroki bijja mutooyi kweyamba. Aye nakizuula luvainuma nga njayo mbonedde eyamba ditya kokroki esitama etya ku kiina. Najja okutuukayo okwetegereza nga kokroki bwe ekigitwala mutooyi ti kweyamba obwire. Munanga ojagana nga ate eri kulya bulye so teba kumulamwa. Kati ni Kasibante ebwongo bwe bulinga bwa kokroki nti Kasibante ni bwe yali Emmengo, emyaka gye yamala Emmengo tiyafaayo kwega bikolebwa Mmengo. Niye buli saawe n'ayasama yavaamu ebigambo ebyebisosola amawanga Abasoga, Banyankole n'Abanyarwanda nti tibasaanire kwesimbawo wano. Kasibante yalemwa kutegeera nti Emmengo emyaka gye yamalayo Obwakabaka bwa Buganda tibusosola. Okutegeera ng'omusaadha oyo azira mu bwongo yali Emmengo, aye tiyakitegeera nti Obwakabaka bwa Buganda bakabaka ba Buganda bonna abasinga obungi bayidyenga nga bafuna abakazi abatali Baganda. Kati ye ekyo yali Emmengo tiyasoma nti anti Sir Edward Muteesa mu bakazi be yafuna mwalimu omukyala amanyibwa nga Winfred Keihangwe. Ono yali mu Mbedda wa Nkole, era ono omukyala omumbedda w'Omwankole Keihangwe n'azaala Omulangira David Wasajja, muto wa Ssaabasajja Kabaka oyo gwe mubona. Buti ono omudongole Kasibante takiiddi nti buli bw'okoona ku Banyankole nti tibasaanire kwesimbawo wano bayire waabwe, oyo Omulangira David Wasajja asirika ayoba oli kwogera ku baakojjaabe. Iwe omulundi Kasibante yayidda wano oli kulobera ba maama ni baakojjaba Omulangira David Wasajja okwesimba no Buganda. Era Kasibante mulala oyo takiiddi nti Sir Edward Muteesa tiyakoma ku oyo omukyala. Yajja Kenya yatolayo omukyala Zabia Ngatho Omukikuyu, yeena yali mukyala Sir Edward Muteesa baba wa Kabaka n'atufuga. Era Kasibante okukulaga nti musiru taidinga Obwakabaka tibasosoze mawanga ataasosola amawanga agazaire abalangira ba Buganda. Takiidini bwe yali Emmengo, kano kandogere nga kama Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri, oyo yali e Buganda omusiru oyo, aye tiyategeera nti Mutebi omwana we omukulu bamweta Omulangira Jjunju Kiweewa yamuzaala mu mukyala Munyarwanda Ambassador Sebudandi. Omukyala oyo yabaire yakafalaasiya mwezi gwa 10 wale mu igwanga lyabwe eri e Rwanda. Buti amawanga gano gakulaga oyo obutamanna nti tigasaaniire. Iwe olowooza buti abalangira bano abazaalibwa amawanga ago bwe bakuwulira iwe nga okoba bano ba Lubongo yatibasaaniire baakojja baabwe, olowooza bakubalamu amagezi? Olowooza basiru ino bakyawa abazaire baabwe? Eri omwana ku nsi asobola okukyawa maama we? Awo nviirewo okukulaga ekisadda kino tikitegeera ni bwe kyali Emmengo kyalinga ekiyembe ekigiire mutooyi mu kifo ekyokusama ku kiina kyeyambe kirya buli ebyekyagaineyo. Ekisadda kino ekisosoze tikyategeera niye buli ssaawa eno bwe kyali Emmengo nti Kabaka gwe baayetanga Kalema waakuna okuva ku Kabaka ali ku buti, mu bakazi be yafuna omukaaga mwabulamu omukazi amwigusa. Bwe yali ng'akaanooni omukazi ow'omusanvu yajja Busoga n'okuleetayo omukyala Nabiwemba muwala w'Omulangira Wakooli okuva mu bwa Wakooli e Bugiri. Era mu byafaayo bya Buganda buli kyendi kwogera kirimu. Aye omudongolo ono ye abona mbu byayogera bisapootinga Buganda, yeerabira nti eri y'abalangira abaazaalibwa Kabaka Kalema olwo gwe baziika Emmende Wakiso eyazaala mu mukyala we ow'omukaaga eyakiigala Nabiwemba. Abalangira bu maama waabwe Musoga. Butiiwe bw'okoba Abasoga nti timusaanire na kuyida wano
iwe omulundi eyayidde obuyidde wano abalangira abolooza bafuna bategeera batya bakitwala batya. So ekisaada kino banange kyetaaga okuba nti kisomesebwa nti bwe bayidda bano bo abalundi beeta nti ate buti baganda ino okusinga kasiba nti ebigambo by'oli kwogera biri kukosa obwakabaka bwa Buganda directly oli kukuba abalangira abo bendogeireko n'abambeedde abo. Toyidde byafaayo bya Buganda tibasosola. Era ekisaada kino tikidde byafaayo. Ssekabaka Muteesa Sir Edward bwe yali mu 1944 King's College Buddo baatuuka nga bali kwenda okulonda head prefect. Sir Edward Muteesa yawaayo eriina lya Henry Wakomuloki yamukuba ati niwe oba okulembere bw'onoomala zeenandidde. Bino tabiiddi byafaayo. Omukwano ogwa Muteesa era Muloki yaba head boy wa Busoga College mwiri 1940. 1941 bwe yatuuka ni Muteesa yeena yesimbawo yaba head boy. Era Kyabazinga waife yamuta kubwaki kubwa minister. Omwaka bwe gwatuuka 1949 nga bamaze okusoma Muteesa bwe yali nga ajja okuwasa mukazi we Lady Diana Kisosonkole omukyalo yafa mu 2000 oba 12 awo eyali best man nga Buganda erina abantu bangi yayeta Henry Wakomuloki eyali Kyabazinga wa Busoga yamweta ne yali best man we. Best man wa Sir Edward Muteesa nga wasa mukazi we official Kisosonkole Diana yali Henry Wakomuloki. Omukwano bwe baveere ku isomero era mu 1956 Wakomuloki Henry Kyabazinga wa Busoga bwe yali nga ajja okugayita mukyala we Alice Muloki yeena eyali best man we ni Sir Edward Muteesa kabaka wa Buganda. I don't know whether you know that love. Oba mulini kye mwegamu. Muteesa best man we kumukyala we official yali Musoga. Muteesa n'omulala oyo akaseera bwe kaatuuka ak'okulonda president ng'afuuse akulonda vice president yawa Muloki yaloba yakuba ati sijja kusobola. Awo Muloki n'okuleeta eriina lya omulangira Kadumbula Gabula Nadyope ow'okusatu. Oyo Gabula Nadyope ow'okusatu ye jjajja wa Kyabazinga waffe kati. N'amuleeta n'abeera vice president wa Uganda. Omusoga era vice president wa Uganda yasooka Omusoga. Kati kikulaga kino nti obwakabaka bwa Buganda bwazimbibwa ku musingi ogutali mu busosoze. Ayono omudongole tayiddi byafaayo. Omusoga tasaanidde akasembayo. Abazungu bwe baatuuka okuva wano mu Uganda nga bagenze independence tugifunye 1944 kugendera ddala bagamba kabaka nga president Muteesa nti kaka twagala bayamba mufune inginiya gwe tulekere ekibuga Kampala. Kano kawulire ba inginiya bajja basatu mu Uganda abali certified inginiya zikusooka inginiya Kagaba ne inginiya Alfred Ruba bonna nga Basoga. Okugenda okumaliza abazungu batudde ne Muteesa inginiya gwe balekera okukola ekibuga Kampala nga ye yazimba ne City Hall ye inginiya Alfred Ruba Omusoga. Kati kyova olaba ffe twagala bali mwezi olw'okubanga ekibuga Kampala kyetaaga nnyo lawyer okusinga kyetaaga nnyo inginiya okusinga lawyer. Alfred Ruba Omusoga ye yazimba City Hall ye inginiya yakola plani ya Kampala.